ne bagiwalya Mayuge. Baganda mutera nnyo dyonoona ne muyita mbu Mayuge naye nga kiri Mayuge district oluva Jinja kati wakati wa Jinja ne Iganga eri awo. Oli mwami Musoga baga nti mwana we Idinda babuuza batya Kawungezi manyi kumacha baga buteire butya akokonka kiri bucheire butya ate Kawungezi tewatera kubeera nnyo era okuba muno okobaki obulamu buli bucheire osiibye bulungi olunaku olwaleero. Yesebo okay kakati bani abakuzaala abanzaala omukyala bamweta Kaikala Adija ansawa dinali palisa ajire ku kubudaada bwaife. Mzei bamwita Muhammad Buchabubyo babulolo ali emagamagaawo bamukazaako nnyo eri agudde mu Kalayi. Lyerinnya lya mzei kyava kuki eri agudde mu Kalayi. Simanyi nawulirako mbu yasoobanga nnyo mbu kati lumu mu kusooba kwe najalinya mu Kalayi y'amaka agamu kuba yali tamanyi nti ekiro bano bategeka baafo genda okukola ki kati mu kugira bw'ati asooba agende bwe yalinya muki baafu naga nti agudde mu Kalayi erinnya ne likalira ddala era bw'otuuka ebuga nti ngende wagudde mu Kalayi ly'amaanyi nnyo we bagira eŋŋombo nti erinnya bwe lirima mbubi olikola mu bulungi kati like ayina engeri alikolamu mutunda okusinga amanya ge nnyo n'amaanyi nnyo. Yesebo kakati osomera wa ansomedde wangi nsomeddeko awo wennyini emagamaga. Yesebo nenvaawo nenzirako mu kibuga essomero baliyita Wandegeya Muslim Primary liri awo ku muzikiti wennyini. Bwenvaawo ate neŋŋendako Masaka eyo ekamutuuza. Sisaasoma nnyo kiri awo naye ate amagezi amazaale nja kasimanyi na kabiriiti kapya. wakoma mu O-level obazi ezo A-level zammwe senior 6 sibyawula bulungi naye nga weewo. Kati ogenda okusomera e Masaka walinayo relative bantwala ate nga mulekwa. Manyi muzeeyi nakulira wa step mother mami nga amaze okunobawo embeera yali si nnungi. Step mother yantulugunya okusingira ddala n'ekintu kye wali olowoozezaako era lumu nali ntudde omanyize bafumbanga omuceere mu buto nga seebaka nga mbeera mu kyoteeyi enkoto we nensumagira kati lumu yali agoye akawunga najjamu omulawo n'agunteeka wano era kuba nti kamera eri wala nandibadde embalaga enkovu kati muzeeyi yalaba bagenda ng'embeera nga nnima ne balyoka bampala nti bankubira ekkatala naye ng'okugya okulya emmere wali wajja n'alambula ddala ekkatala lituuse oba liggudde then ne bampa emmere. Kati yalaba embeera esusse ng'oluusi nsula wabweru bakuba nsomba amazzi nga wano nga dadi ebyabiraba nga abiraba naye nga talina bwogerero nga wano waggwa enviiri oba bwana bwe butyo mu kyalo mumanyiko. Kati nanzijawo nandeeta e Kampala natuukira Wandegeya mukwoza motoka ne wabeerawo muzira kisa kuba twayituwoza naye nga nze asingamu obuto nga buli abaleeta motoka bambuuza lwaki toddayo kusoma naye nga nsiina ssente biki yandeeta waabaaba omugenzi mungu amulamuza ekisa yafa dda yali ali awo Wandegeya wennyini ku kyalo kyange amatendo kye bayita Katanga wenkulidde awo. Kati awo muzeeyi wankwata omusajja nabaleetanga motoka nandaba nansitula nantwala e Masaka eyo gye namalira ebitabo byonna. Essomero baali baliyita ne Masaka Mbirizi High naye nasukira mu Mbirizi High ndimanyi. Natuukira akasomero baali awo bakayita kamutuuza bakayita Idaya Islamic ke nasomeramu ebya primary then senior neŋŋenda ku Mbirizi. Upaka Katonda bwe yakugeera nti onokoma otuuka waawo nkyasoma nazzeeyo. Wazzeeyo okusoma wazzeeyo okusoma bintu bya film byonna ntwala lumu. Ng'oli mu kusoma kikyo tayinza kwerabira okusoma kuli okwemabega eri. Yesebo oba wonna nti oba oli Masaka oba okyali eri mu Busoga. Okusookera ddala embooko eza leeti. Yesebo abasomesa abakuba abaana embooko za leeti ezo si nnungi oba nze bankuba nentuuka n'okuddugala emabega naye embooko ezo we zivaawo teri ssomero subject yantamanga mathematics. Bambuuzanga simanyi mwomwo omuli why find x kati nze njijjewa
nange byasoberanga simanya why bichi now find era nze oyatuuka nga negendera manju ngera mbeera buli lwembulira omuntu ng'atambira nga njiramu tewabeerako mubaana abatuka subject nagezaako erinnya n'abireka naddukanga obudusi ate nga n'embooko nnyingi okyegedde bata abakuli simanyi oba bakyasaba enjeyo muleeteyo ebijanjaalo kiro muleeteyo biki naye nze subject y'amath eyo jagalira nga bintawanya nnyo kati ebyo bwe bityo okunsomesa ebintu n'okututumiriza n'okunkuba n'okuwa testi ezo ezambagirawo ezo ze baatuwanga ne batusomesa ku bintu n'ebimu tebinnange Okay, kakati tuvudde mu kusoma bwa walingo osoma kwa ekikuleese wano nti atukyaza abantu ba film. Era like a film waziberanga muko nga muli kusoma ine bye wagenda nga maso nokwera nti oba oli mu music dance and drama ebintu bwe bityo oba waberanga otawikesa nkoko maso. Nze kuviira ddala. Ndi mwagazi wa entertainment. Era ne ntera nnyo okwogera abantu nti nze kuviira ddala maama era yannyumiza. Nasambanga mu lubuto nga nkyali kato. Nekitegeerezaawo nti nja kuba musambi wa miki wa migere. Era nina filimu yange gye bayiri mu kuyita Kasoli Fist. Nsazeewo nejjukizeeko kiri maama kye yakola kati mu buto nalinganga nnyo omuntu owa nonsense nga sibeera wantu ng'abantu tebasanyuse. Era nga ne mumba muli kulumbe muvaawo muli mu kuseka ate era nakati saawa zino era mu kika ekiramba abantu ngoza nze mu family yaffe mu family ya Gude Mukalayi nyabonzo omusajja asinga ekiwata ekirungi n'emimwa emirungi ekiwata ekirungi n'emimwa emirungi naye tongezesa ekika kyasalawo mu family kati nagaseeko ne mu Kampala muno wano oyinza obutabyetegereza era ng'obulaliwaga naye nga emisana lino tebibeera nnyo naye nga nze nkimanyi n'omala onsemberera bwoti wokakasiza nti emimwa mirungi n'ekiwato kirungi kati nayagalanga nnyo entertainment ng'ebyemizannyo mbyenyigiramu ate nga wontadde nze omuntu gwowa nti tugenda kwogera ku ki nti omukyalo ono yagenze ekkola yawasa omwami agenze okukomawo n'amusanga mu nnyumba tulaga embeera nga ntandikirawo omusezi singa ozuukuka ekiro n'oddengulu n'ogenda okulaba nga weebase n'omulambo tulaga embeera nga mbikola nnyo era mu mizannyo twawangulanga nnyo kati ate by then nga manyi n'okukyusa amaloboozi sobola okwogera ng'omukadde okukola ng'omwana omuto okukola nga taata bakazi emyemo olobiki byonna byonna. Okay, kakati tukudde ndio walingo okyali mu kusoma ebintu bya drama wabibeeranga era wali okulera wali agala kubeera mu drama era nnyo n'amaanyi. Okay, kakati tuva mu kusoma okiyingira otyo okubeera nti kati oli active. Wenyingira mu Kampala nengende e Masaka naye by then wentuuka muno nanoonya ekibiina ekyamalula nabeegombanga nnyo kati lumumba ndi ku library nga sina bagenda Masaka nga mbeerako ka library waliwo yampa akalima mu Katanga mukama wange bamuyita Bashiri Luyimo bamusomesa mwebaza nnyo nakati tukyali naye ebbanga lyonna naye kati ku library kwaliko firimu kuteeka nnyimba ku memory kati lumu waliwo vijje aba ayita najja kati buli lwajje yajjanga ng'amusesa buli lwajja nga njogera nonsense nanga naye lwaki tojoyininga amalula vijjani oyo bamuyita Vijje Mantini ebiseera byali ayogerera ddala nga bulaba junior era nga ye oba bbiri emeka sijjukira nange nkuliridde munnaye munsaasire emyaka mingi naye nga omusajja oyo yayitanga nagamba lwaki tojoyininga industry naye nga munaye mbyagala nnyo naye sina wakutandikira lumu naga nti ngenda kutwalako wa mukama wange mukama we yali ku energy center olwantwalayo ne bampa interview nga nze buli kyompa nkuba bukubi buli kyompa nkuba bukubi nze sirina siniki nze wante bana bakumpaawo sini ennema kuzannya teriiwo buli kimu ekyo kyo nkyemanyiko ndowooza ndimu era munkwate bulungi ndimu nga kati ka kibiriiti oba mu luzungu bakiyita batyo oba omuntu okubeera nga gwe bayita versatile nga akyukagana na buli kimu kati nantwalewo omusajja oyo ne bampa kasiti mangu nnyo twali twakatuuka okutuwa kasiti ne batutwalirawo mu kamera nenkuba bulungi nnyo
atoloza mu library nadda olwo mukama we yali ani kwaga